oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV walekulira mpozi ngate otugoberera walekulira mpozi ngate otulaba. Nze SULA SSENYONGA olunaku olwaleero walekubira nga otugoberera nkusaba okwongera okubeera nga osharinga o subscribinga gwatanaba ku subscribinga ate mpozi n'ogaba waka waffe ono. Nsaba busabi mwenna bamemba ba BOCAT TV batim BOCAT TV mbasaba twakozeyo ekipya kiri ku album performers kyano bagita album performers muzanyi baguyita ekitawuluzi nkusaba ogendo subscribing tusobole okubeera mpozi nga tetunyumira mu tute stress y'ekiyumba tute stress y'omuggalo yes nga tuli fenna kale olunaku olwaleero njagala okubuuza ku Bibu Nsereko Amosi Mukisa nembuuza ku Imenansi Shirat Love Esther Ndagire nembuuza ku Esther Nachimera nembuuza ku Anita Nakadu ogamba otya Nakandi ate mpozi n'abala mwenna mwalakwera mpozi ngate mutugobera bulungi nnyo. Olunaku olwaleero ndese story ya police okubeera mpozi ngate efulumiza Akatambi akabasajja abagambibwa okubeera nti bebeetaba mu kutemula Muwala wa Gen.Katumba Wamala amanyiddwa nga Nantongo ne yali driver we Haruna era nga mpozi babiri bano battibwa gye buvuddekaawo ate ne Geno yennyini n'akubibwa essasi mu mukono. Kale no batadde akatambi akabasajja bano era nga bagenze bakannyonnyola ngenda kabawa wano eno bagenze bakannyonnyola omu ku omu ku baana abatemu kwaliko amanyiddwa nga Monster omu yeeyita Monster omulala yeeyita Mudinka ate mpozi n'abalala bali bakakwata bana nejjukira waliwo n'abalala basooka okukwata nga bali mu keep seeing and post it. Let me see that. Okay. Now, pause it, go back a little bit. Right, go back. Okay. It's here. That's here, please go. No, go back. Okay. That is Master when he was going for that app. Okay, next. Now, they have not yet reached the position they attacked Katumba. Now, this is Modinka. He's carrying Kanabe. He has already gone ahead. That's the first rider. It's around 8. This is Master. The second assassin.
After the attack, this is Master. What he's carrying is an AK-47. That is Master. He's still rotating in that area of Bukoto. And he turns back. This is Mudinka, and this one is Kanabe. This, I think we gave you some time back. This is Master, and this, we suspect this could be Amin. They have come back. Yeah. Now they are going towards Oryx, where Mudinka got the gun from, and then took it to a location I'll tell you now. See, it's still going there. They have been moving in the general area. Now, he came to Oryx. And when he came to Oryx around here, is when he handed over the gun to Mudinka. To Kagube. Gugube. Kagube somewhere here. He handed the gun to this guy. And this guy then took the gun to the location where we got it from. Is there going? I think that's enough. So as I mentioned earlier on, ladies and gentlemen of the press, we had been following this for the last 4 weeks, operating 24/7 to ensure that justice is done, and also to ensure that the city is peaceful and our country is peaceful.
So ke Akatambi era nga mpozi ekikwekweto kino kyakulembeddwamu abakugu ab'enjawulo era olunaku olwajjo omukulu Deputy IGP Major General Paul Lokech bwe yabadde mpozi nga ayogerako eri eggwanga n'okugenda nga batracking abantu banene baga basobodde okukwata amanyiddanga Lubwama Hussein nga yeeyita Kinene Christopher alias ate mpozi olinzo muyita Master bano nga mpozi beka bulengwa ebikabulenga Kyaddondo mu Nansana municipality ate bakwatibwa gudule nabweru awo era nga kigambibwa ono yali team leader naye nga ate bagamba nti omu ateeberezebwa ddala okubeera nga yali yeyawandiika abantu bano ku ttiimu bebamu ku Abayekera ba ADF era bagamba nti abantu bano balina olukwe oba balina akakwate ku bantu abatta Meja Kigundu ku bantu abatta Felix Kaweesa tempozi n'abalala era be bantu ababba ne supermarket eya Cheap Hardware wali eri ekasubi banaye bimalamu amaanyi bimaliramu ddala amaanyi ne katusabe nti abantu bano be babeera abatuufu era bakwatibwe bakolebweko nga bwekikola ki bwekisana ate nsaba ne poliisi singa mukizuula nti waliwo abakwatibwa mu bukyamu nabo tubasaba mubeere mu Batta babeere nga basinkana babeere bagende basinkane family zaabwe sijja kubeera mpozi nga tensukka waneeno nze SULA SSENYONGA mbakubiriza ne mbasaba okwongera okusubscribinga ku BOCAT TV abatandika kusubscribinga ate mpozi ne nsaba era musubscribinge ne ku channel yaffe ya album performers wali omuzannyo ekitawuluzi ku Muduuma otegedde mubeere bulungi mweraba oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV